waliwo omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo kwegamba nga alinga akupangira emiggo naye nga ye ayagala omuwe ansa. Nfuna abantu bangi abambuuza wano ku bikwatagana ku bulamu bwa Janet Museveni nga bambuuza kiki ekigenda mu maaso gw'obiraba otya? Ai muganda wange, kisooka nyinza okukugamba nti simanyi nnyo kigenda mu maaso, naye waliwo munnaffe omu ali sayidi z'entebe eyo yaŋŋambye, infact ku WhatsApp wano abadde antegeeza aŋŋamba nti okusinziira nga bw'alaba ebigenda mu maaso eyo kirabika waliwo ekitali kituufu, era ng'agamba nti embeera ya bunkenke nnyo, walinga waliwo ekyabaddewo eky'amaanyi ennyo kwegamba abantu bano balinga abali mu kukungubaga, abali mu nnaku ey'amaanyi. Oli bw'atyo bw'aŋŋambye, era nalibadde eddoboozi ndikuzannyira wala nawakuba tisiina lukusa. Ayinza obutakyagala, ayinza obutakyagala. Waliyo abantu abamu nga ye bw'oba oyogedde naye tayagala kukisukkaawo, ate nze ekyo nkiwa nnyo respect. Naye nga oli ali entebe katikati, entebe okumpi ne State House awo around, kati ye agamba nti embeera alaba ya bunkenke nnyo. Okusinziira ku ye kati tetumanyi oba ya bunkenke nga omukulu alina w'alaga oba agenda kukola national address oba agenda kukola kikati, anything could be the reason why panic. Okitegeera at State House, naye nga ebyo nga bikyali awo, ekibuuzo oli kye yambuuzizza ng'ate ayagala mbu nkiddemu wano mu Uganda tala njagala otuddemu mbu singa embeera eba nga eri ku bikukujju, anti mbu twogera tusabika tusika emipiira tukyokozesa ekigambo kirimbu, naye singa embeera mbw'eba ezze ku bikukujju, mbu kikyensuubira ekiyinza okubaawo. Muganda wange, bingi byensuubira okuba nti biyinza okubaawo, naye nnyinza okukuwaako bitono nnyo era nga byo ngenda kubikuwa ebiyinza okubaawo byensuubira, naye nga bw'embeera ya bunkenke nnyo, mbu ebintu tebitegeerekeka kugamba kuba wabaawo rutiini y'ebintu abantu gye babeera bamanyidde nti Museveni baba bagenda kukola ki oba ki, n'ebino bye bibeerawo, naye kati balaba nti embeera ekyuse nnyo sayidi zeeyo. Naye nga waliwo father omu yayogedde ku nsonga y'obunkenke obuteekeddwawo nti bandibadde batuwa update, nti kiri bwekiti ne bwekiti nga General Museveni bwe yatuwa juuzi update. Kale mu bwakabaka bwa Easter yasabidde omulwadde, naye nga omuntu omu yagamba nti okusinziira ku bintu byalaba eyo n'abantu abalala bagamba nti embeera si nnungi, mbu waliwo kati mu ggwanga ekiriwo maama w'eggwanga ensi emunoonya, abantu buli omu ayogera byalabye kubanga talabika. Yesu bwe yafa bw'ati abantu baali bamunoonya aliwa, baatuuka ku ntaana ne batamusangayo, ne banoonya paka bwe baazuula nti azuukidde. Nyongera okusaba bonna bonna bekikwatako okubuulira eggwanga nti maama w'eggwanga aliwa, kubanga bamuyita first lady mu ggwanga. Buli ebimukwatako bannayuganda bateekebwa okubanga bamanyi, kubanga abeera maama w'eggwanga. Nga bwe banoonya Yesu, maama w'eggwanga naye abantu bamunoonya, emitima ginaabaka nga bategedde nti ali wano oba ali mubwera bweti oba yeetaaga essaala zaffe tetumusabira, tubeere nga tubeera mu ggwanga nga wamma buli omu awulira eddembe ku mutima. Eddembe ku mutima mu butuufu, kugamba buli omu n'abe nti okumanya nti oba ali mu mbeera bweti oba bweti, buli omu n'abeera ng'awulira eddembe ku mutima. Kati eddembe ku mutima ku mitima gy'abantu lireetebwawo ebintu ebiwerako. Abamu basobola okunyolwa, abalala basobola okugaa tebinkwatako, abalala basobola okusanyuka. Eryo lina ddembe ku mitima kubanga liba ddembe ly'okubeera ng'owulira bw'otyo nga bw'owulidde. Naye nti tuli mu bulamu bw'ensi, nti buli kituuka ku muntu kiba kitegeeza nti naddala bwe kiba kijja ku mbeera ey'ebikukujju,
kitegeeza nti buli muntu yenna kiba kisobola okubeera nga kimutuukako. Naye kati mu kukitegeera nti buli muntu yenna kisobola okubeera nga kimutuukako, kitegeeza nti oli nga bwe yambuuziza nti biki ebiyinza okubaawo by'osuubira ebiyinza okuddirira. Kibuuzo kigazimuuko naye nnyinza okifunzafunzaamuuko. Nze byansuubira ebiyinza okuddirira singa embeera eri eri ku bikukujju, babeera bayinza obutabika kati, obutalangirira kati. Laba wenkozesa ekigambo okubika, bayinza obutalangirira kati ne batugamba, ne batuzaawo bwe batyo kubanga ino Museveni mugumu. Naye ekiika ngo tekimanya kimuzira, teekawo kalayini awo. Kiba kitegeeza nti babeera by all means balina okulinda n'alayira. Kwebba nga teri bulayira, ne waakiri okusembeza okulayira. Waakiri okukola ki? Okusembeza okulayira, kubanga emirundi mingi tukitegeddeko wano mu Uganda nti abantu abamu embeera eyinza okudda ku bikukujju mangu naye ne balangirira leeta. Ne batugamba embeera yajja dda ku bikukujju naye mwe mutegedde kati. Okitegeera? Naye ekiyinza okubeera awo mu makkati, ekisooka tusuubira omuntu omu okubeera depressed. Ba family members baba bajja kuba depressed nnyo, naddala abaana n'abazzukulu. Baba ng'era omuntu yenna aba atuuseeko ekintu ng'ekyo babeera depressed, era amaloboozi gabe gaba matono nnyo, muyinza obutaddamu nakulaba kati nga Natasha ku social media mangu. Okiraba bino byo tiktokers bayinza obutafuna kasente kaabwe, abo baba bagenda kuba ebintu biba bikyuse. N'abantu bangi nnyo ababeera batambulira ku puroguramu eri ey'okusuubiza akatimatima ke babadde nako akalungi kayinza okusooka okufiira ddala. Nti otuukuzza oli muntu ate oli kumpufa ku ssente, oli ali mu kukungubaga. Muganda wange ayinza okugamba nti ndi mu kukungubaga emyaka 5 mu maaso ng'eyo gye mulina okuluddamu okubangiza. Ekyo ne kibeeraawo. Kakati ng'omuntu amaze okurikavaringa ku sayidi eya Ssenkulumandu nti ayinza ate okufuna omutima omubi ennyo, n'ajjukira enkola era eya Kisanja akuna mu kyezo n'akizza wano, kubanga kati jjukira nti kuba li ku protecting gains, kati ate waliwo gain eba ekoze eki, eba edropinze. Kiba kitegeeza ki? Kitegeeza busungu. Busungu kubanga obulamu buno buba tebulikabaringika. Okitegeera embeera eba teddizibwa mu nteeko, kino eno loosi yeeba loosi. Okitegeera? Kati tuyinza okwolekera enkola eya Shaka Zulu. Shaka Zulu maama we kasita yaseerera, yakwata yasima entaana nga nnene, n'akwata abantu n'abanyoola ensingo, n'atandika okubateeka omwo n'abaziika omwo ne maama we. Kati maama we bamuziika n'abantu bangi nnyo. Kakati ekyo nkitya nze nga nze. Okay. Ekirala nti ebintu biba bikyuse era famire eba egenda kufunamuko ennyaafa zibaddewo, naye maama ono akola nnyo nga agatta akumaakuma. Akatiibwa muhoozi naddala kabadde awaamuko bakoddomi be kayinza okuba nti kaviiriddewo ddala, ate ye kiba tekimukwatako kubanga jjukira nti naye ye eyo ennaku yagimanyiira, era nga abanga agamba nti kale kasita ffenna twenkana. Okitegeera? Kuba omutima agulina. Bayagamba nti ayagala fuuka pulezidenti wa Uganda, kikirabo kyayinza okuwa maama we, naye maama we si we yali akola ki? Ategeeza. Kakati bino ebintu mbanga saagala nnyo kubyogera, naye oli ambuuziza ekibuuzo. Omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo n'ogamba oba njagaza ki? Okitegeera? Kiki? Yalowooza nsi kyayagala kulya miwogo na mimmonde. Oyagala kunteesa miwogo na mimmonde? Kaakati tubali tukyayogera ku nsonga ezo. Ki ekiyinza okuddirira? Ki ekiyinza okubaawo? Tuyinza okulabako olwa divisions mu family n'ebirala ne reality okuba nti bagifeesinze, abantu abamu nga badda mu normal senses. Abantu abamu nga badda mu n'ekisembayo kizibu.
ekisembayo kizibu nyinza obutakyogera nyinza obutakola ki nyinza obutakyogera ekisembayo kwegamba nga tulaba okusaba nga kususse okusaba okitegeera kwegamba n'okuba nti singa baba balizzemu okulabikako nga olaba waliwo okwali badde ng'okwetondera eggwanga kakati ekyo kiriko ebintu ebiyinza okukiyita era byebimu biyinza okuddirira nkugambye nti abantu basobola okunakuwala abamu basobola okubeera nga tebibakwatako ate abamu basobola okujaganya kati percentage awo oba olinze bulinzi kulaba bameka abajaganya bameka abanakuwala bameka bebitakwatako ekyo mba nkikulekera muganda wange naawe observation study oba olina ogikola ki ogikola bagamba akyogerako si yakiriita ate abazungu bagamba God forbid kakati God for ki forbid kakati ekisembayo nkyogere mpe ssente nkyogere emba nga naakyogera wakiri nkikolera emboozi endala mpe ssente mbabuulira ekyo kyensuubira ekiyinza okubaawo naye kankyogere naye mulina okunsasula okukyogera kino kakati olaba omusajja yenna ng'akuliridde n'aviibwako omubeezi omusajja kubanga abasajja ebiseera ebisinga ogi be basooka naye kati this time katugeze omusajja akuliridde aviiriddwako omubeezi ebiseera ebisinga obungi atera okubreakinga down era kiyinza omumuviirako naye okunyitira awo bagamba ekyeka ngo tekimanya muzira osobola okubeera nga obadde mu lutalo osse bangi okoze otya olagidde bangi baddwa biki naye this time ekyeka ng'eki ate nga takiyitidde awo nga buga nti ennyanja temanyi muzira gonooba ng'oli muvubi ng'owuga abe basinga n'okufiira mu buzzi obutono obumpi buti kali munnange ekyo kiyinza ate okumukola ki senkulu mmandwa gwe njogerako njogera mpola njogerako senkulu mmandwa nakimuleetera okubeera nga alumwa nnyo ne mutandika okumulaba nga n'ebyayogera tebikwatagana kunanaagira kusukka bintu bingi nnyo byasobola okukola bufaananyi bungi nnyo bwe beekubye nga beekutte ku mukolo bati batambula amukutteko akoze atya amugamba naye era tokuba saluuti abo babwana enkibi ebyo byonna kati n'ebirala bingi nnyo gye tutabeera ebibaawo ng'era omuntu yenna abeera n'omubeezi okitegedde kakati awo kiba kitegeeza ki waliwo profesa ya bamuyitaani ono omuvubuka ono bamuyitaani ono omulazi Matayo jjukira tuli mu 2026 teyagamba 2027 abata musukka naye nze nagamba nti ekisanja kino tulina okukola ki okulabako ku bantu abayingira ennaku oba tugendeza okuyingira mu nnaku ffenna nga bannayuganda ne tunyolerwa wamu okitegeera tusobola okunyolwa kakati kitegeeza tuddayo ku profesa ya Matayo nti awo tuba tuli mu bracket nti mbadde nziramu kibuuzo oli kyambuuzizza era bino just nti bimbeeramu wakuba nti abantu abamu kwegamba bagenda ne babo babatumbaavo bakiki ayagala akubuuza ekintu naye kenyini kyatasobola kunnyonnyola kyamanyi kisobola n'okuvaako obuzibu muli babi bantu mmwe muli babi naye nsasula owulidde nsasula kubanga muganda wange olaba ne Kibanda naye amala okukiraba nti bomu mu butuufu egenda mubalula kaweddemu n'asooka n'asekamuuko bomu neebwatuka n'afiira mu nseko kati gwe olaba nseka muganda wange kakusiibulire wano